Mugetufuna Yesse Kachiti avudde mu Kyagulanyi mu katambi kengendo okubeera nga nkuzanyira onono yeganye Bobi Wine. Kakati aleseba social media in-laws nga beebuuza Seeka yalidde oba yatidde. Kankuzanyire katambi naye nga nkusaba subscribing atanaba kussa naawe atanalayikinga video eno genda maaso bw'oti oberenga ogirayikinga. Bagamba oli wanu. Oli wanu. Siri. Oli wachi. Oli wenale. Nze ndi. Sirina. Nze ndi muwagizi wa buli mukulembeza lagwatu wadde. Nzikiririza mu mwami Kyagulanyi ngo mukulembeza wanu. Nenzikiriza mu President Museveni ngo mukulembeze w'eggwanga. Tokkiriza mu Kyagulanyi ngo mukulembeze Mr. President. Mukulembeze wanu. Mukiririza mu ngo aseggwanga eggwanga sinno. Eggwanga baliyita Uganda. Kati eryo lina likulembera ye mwami Museveni. Yes sir. Yeah, kati sonzikiriza mwami Kyagulanyi era musajja mugezi musajja mutegeevu owuliriza ebigambo bye. Bya mugaso nnyira obitege. Bina amakulu mangi ne mukulembeze wa kibiina kya byabufuzi. Kati nenzikiriza mwami Museveni ngo mukulembeze w'eggwanga Uganda ngere bwenzikiriza mu mwami Muhoozi nga Ssaabaduumizi w'eggye lya Uganda n'abalala basaba minisita Mukyala Nabbanja n'abalala era nze bano abantu mbalinako ebyokuyiga bingi bonna ebinyongera okukkiririza mu mutonzi wange nga nze omu ebyokuyiga ebyo olumu nenjagala nga bane mbigabane n'abamu ku bantu bemba nabo. Kati presidenti nza neewunya nnyini nsaasiima asalawo nga bw'aba ayagadde yasiima presidenti waffe azaalibwe gy'azaalwa si Masaka si Lyantonde si Mbikko si mu lugendo olwo oluwanvu n'abeera Magere gye yamutujji. Njogera ku mukulembeze wa ggwanga njogera ku mukulembeze wa ggwanga n'asiima omukulembeze amutujjireeyo era namutegekera ebbanga lye yakatukulemberera. So bino nze kusaidia yange byakuyiga wakati wange ne Yantonda n'okwongera omukkiririzamu ne mwami Kyagulanyi mulayini ye nawe Allah gyamuyisiza okutuuka waali alina ebyokuyiga bingi ebyandiwadde omuntu okukkakkana n'okusala pressure. Bangi bye tuli olwaleero tebibangako birooto byaffe era wabakubaawo atunyumiza bye tuli kati abetunyumiriza mu P5 awo P4 wali tosobola namuwa budde kiti mu 220 ogenda kuba bino ne bino 223 225 really wali onnimba oba bingambira mu P5 awo P7 senior 1 nkakasa ne president w'eggwanga lino naye bwe guli nkakasa ne mwami Kyagulanyi naye bwe guli General Muhoozi naye bwe guli Owekitiibwa Nabbanja naye bwe guli okumunnyonnyola mu P6 P7 senior 3 nga kyolibaako prime minister wa Uganda yali tasobola kukkiriza nti oliba mugagga ng'obugagga bwaliko yali tasobola kukkiriza. So nze bano abakulembeze mbalinako ebyokuyiga ebiri mu layini eyo bye tuwalirizibwa okugabana naawe wenna tulaba tuwuliriza mbakakasa mu baana be tuzadde mbaana be tuzadde oba be tugenda okuzaala balina okubaako abanene mu ggwanga lino naddala ng'ekyokuyiga nkijje ku bano bana aba abazaala bano era baali tebamanyi n'aba bakuza bali tebamanyi nkakasa abamu balina aba batulugunya nye nga tamanyi nti ali ku mukulembeze wa ggwanga nga tamanyi nti ali ku mukulembeze wa kibiina ekinene mu ggwanga bakiyita nuupu nga bwe kikumma kaadi osatira. So mulayini eyo nze kinyongera bukkiriza. Simanyi walabye ku kipapula nga bakuwooninga si kyekisonse mbiraba nabadde manyi kyekisoose okugenda gyoli era balina bakubira ku kasimu eno kyobola bagiyise stiwoni naye batuufu bambi era olw'endaba yaabwe oba oli awo balina bye beetaaga tubannyonnyola era twagezezaako naddala mu ddala saffe essembe ya Saturday eno twalambuludde bye tulowooza nti biyinza obbayambako. Tewafunyemu kwesika kwonna oba tetera kufuna kwesika kwonna kutya nze ntyali musajja mutiitiizi era newompandiikira buwandiikizi ng'owandiisizza peeri n'oŋŋamba ebigambo nga simanyi na gye bivudde enkya oyinza obutandabako mu ttawo. Okutya ng'omuntu buli muntu atya ekyo kya butonde yadde enkwasaganyaayo ey'okutyako yeeyawukana. Kino tekisobola kukoleka kyekimu naddala olwani ayogedde naye ate bw'ojjukira nti tulina eyatutonda ate era okukkakkana
teri muntu alina nteekateeka ku muntu yadde omuntu asobola okubeera n'endowooza ku muntu muntu asobola okubeera n'endowooza ku muntu naye teri muntu alina nteekateeka ku muntu. Buterevu nnyo ku mukutu Jika Media kukyali nkusaba subscribing atanaba kulabika nga ate o subscribing naawe abadde tanna likinga video eno genda maaso obirenga ujimpera like kusaawa eno yennyini oyo nno ye mukulu Ssekakiti kansuubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga ate omwewulirirako. Seeka alese ba social media in-laws nga beebuuza ebibuuzo bingi nnyo. Tujjukira bulungi nnyo Seeka ono y'omu ku basseeka ababadde boogeza amaanyi ate nga boogerera ddala ensonga ziri zennyini ezirumiriza bannayuganda. Y'omu ku abo basseeka ababadde bateerya ntama naye ba social media in-laws ku ssaawa eno bagamba okumulaba nga atuuse mu ssa eryogera bwe lityo ekyamazima Seeka mbu bw'abanga teyalidde yandibanga yatidde. Bw'abanga Seeka teyalidde yandibanga yatidde. Kakati gwe ng'omulabi nkusaba ogende mu comment section naawe oberenga otuwa endowooza yo okusinziira engeri gy'owuliddemu ebigambo bya Seeka. Seeka yalidde oba yatidde? Tuwe endowooza yo butereevu wansi awo mu comment section. Nenga ba social media in-laws bo balemeddeko bagamba oyo si ye Seeka gwe tubadde tumanyi. Seeka gwe tubadde tumanyi abadde teyeerya ntama, abadde ayimirira ku kigambo kye. Naye essaawa eno ssebo bw'avaayo n'ayogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo, bo ba social media in-laws balabanga Seeka avudde mu Kyagulanyi, balabanga Seeka eyeegaanye Kyagulanyi. Kakati gwe ng'omulabi nkugambye naawe genda mu comment section oberenga otuwa endowooza yo ddala gwe bw'otunulamu olaba nga kituufu ssaawa eno Seeka okubeera nga alya ebigambo bye. Tuwe endowooza yo wansi awo mu comment section. Kinajjukirwa gye buvuddeko waliwo tweet eyakolebwa CDF General Muhoozi nga bwe mugiraba awo, yamuwa last warning n'amugamba boddamu okwogera ku General Kaguta Museveni ogenda kubeera nga munnange okifuna ate nga kyokya. Kakati tweet eno kiteeberezebwa okubeera nga ye yaviiriddeko omukulu Ssekakiti okubeera nga yeefumiitirizaamu n'agamba abasajja kambeesonyiwe sigenda kubeera nga nziramu kubajjonkera. Tweet eyo gye nkuteredde awo kigambibwa nti eyinza okuba ye yaleetedde Ssekakiti okubeera nga yeesikamuko n'okutandika okubeera nga abasajja atandika okubatya ebyaddala. Kyova olaba atandise okubeera nga mwanatu alya mu bigambo bye. Newankubadde Ssekakiti nga bwe mulabye mu katambi ako ba social media in-laws ebigambo byeyogedde mu katambi ako si basanyufu abamu, n'ate abamu bagamba Ssekakiti mutuufu kubanga obulamu tebulina spare. So mu mbeera yonna bagambye ddala Ssekakiti mutuufu essaawa eno atandike okubeera nga akyusa mu bigambo bye. Abasinga ku ba social media in-laws bamuwagidde, ate naddala abasiraamu ne bagenda maaso ne bategeeza nti ddala kituufu omukulembeze tulina kuba na ludda. Ssekakiti nga bwe mubadde mujja mulaba obutambi obuvudde bwazze nga akola emabega keeyo nga jjonkera gavumenti, kibadde kyeraga lwatu nti yalitwala sayidi oba alina sayidi kwali, wabula ku luno ng'omukulembeze nga bwe mukimanyi nti omukulembeze tulina kubeera na ludda, omukulembeze olina kuba nyuto. Kakati nno ne Ssekakiti yandibanga y'ensonga y'emu gy'aliko, takyalina sayidi oluvannyuma lw'okulaba nti ali mu kuteeka buteesi bulamu bwe mu matigga. Yo embeera bw'etyo bw'ekyali sayidi zeeyo, naye nga nkusaba genda mu comment section ddala obeere nga otuteeramu endowooza yo. Ssekakiti yalidde oba yatidde? Tuwe endowooza yo wansi awo mu comment section. Ye Ssekakiti yakoze bulungi okubeera nga alekerawo okujjonkera gavumenti oba yakozeemu bubi? Jjukira ono nno abadde
musajja ate eryantama abadde musajja nga buli ekinyigiriza omuntu wa wansi avayo n'abeera nga akyogerako n'ajjonkera n'abo abakikoze. Kati nno Ssekakiti bw'abanga atandise okubeera nga alya mu bigambo bye ekyamazima kyo kikanze ba social media in-laws era ne kibalekera n'ebibuuzo bingi nnyo nga bw'okiwulira. Naye nga amazima Ssekakiti mutuufu asooke asalemukko ku muliro. Mutuufu asooke asalemukko ku muliro olw'ensonga warnings zizze nga nnyingi. Tweets mbadde muziraba okuva ewa CDF abasinga akawunti eyo ey'oku X basooka kuginyoomola nga bagamba yandiba fake account. Naye ssebo bagenda balaba ebintu ebyogerebwa ku X ku akawunti eyo ate biteekebwa ne mu nkola ne batandika okukkiriza nti ddala kituufu yandiba nga ya CDF. Kaakati era Ssekakiti CDF yakamupostinga emirundi nga 3 era ku luno post gye yataddeyo ekyamazima yabadde eraga nti eno last warning singa tokyusaamu ekijja okuddirira wenenyanga wekka. Kakati awo nno ebigambo bya Ssekakiti bwe byatandikidde okukyukira. Tweet eno yandibanga naye yamukanzeemu musajja wattu. Tweet eno yandiba nga yakanze mu Ssekakiti n'asalawo abeere nga akyusa mu bigambo bye. Embeera yo bwetyo bwekyali saidi zeeyo naye nga Seeka mutuufu 10 ku kinnaakyo asooke alinnyemukko ku muliro kuba abasajja bakambwe amazima go abasajja bakambwe ebyaddala. Naye nga nkusaba mu comment section mwoba oyitira obeere nga otuwa endowooza yo. Seeka yatidde oba Seeka yalidde? Mu comment section mwobeere oyitira obeere nga otuteeramu endowooza yo butereevu. Ku mukutu Jika Media kobadde nkusaba osubscribinge gwe wenna atanaba kulabika nga ate osubscribinga. Itira mu comment section obeere nga ompa endowooza yo. Video eno bw'obadde tonnagiwa like nkusaba busabi ku ssaawa eno yennyini obeere nga ogimpeera like. Weekuumire ku mukutu gumu gwokka guno gwa Jika Media. Updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako era obeere nga ozisanga wano butereevu. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.